Mukama feebazibwe abooluganda amanya nze Omutume Omar Mulinde. Nkusaba mpulirize n'obwegendereza. Eddoboozi lino njagala ligende eri basumba bannange mwenna mu Uganda n'abagoberezi ba Kristo. Nina ensonga nkulu nnyo era njagala ompulirize n'obwegendereza. Buli mulokole, buli muntu wa Katonda ayagaliza eggwanga lino kukubiriza ensonga eno gitwale nga nkulu. Kubiriza abalokole okwesimbawo mu bifo eby'obuvunaanyizibwa. Mwesimbewo ku LCs, mwesimbewo ku MP, mwesimbewo ku bwa kansala, mwesimbewo mu buli kifo. Mugende mu magye, mugende mu police, muyingire mu buli kifo olaba nti tuyita positions of influence. Olw'ensonga season gye tulimu, buli group ey'abasatanisti, ey'abali b'ebisiyaga, eyaki buli emu ku kaseera kano mu kavuyo k'ebyobufuzi akaliwo eri mu kweteekateeka kuleeta bakiise baayo mu byobufuzi. Kakati ne waliwo ekintu kye tubadde tugamba nti ffe amateeka agaffe ga mwoyo, ffe tulwanira mu mwoyo. Owooluganda ojja kulwanira mu mwoyo, sabe nnakwana muteekewo ekkanisa. Oli ejjagimenye ng'agamba nti mwagiteeka mu lutobazi. Tuzirabyeko ne babasanga mu kusaba mu kusiiba ne bamenya ekkanisa. Okusaba ennyo tekigaana muntu kukumenyera kanisa. Kubanga Katonda teyateekawo kusaba kwokka nga kyekyokulwanyisa kyokka. Otherwise tetwandikoze, tetwandyogedde, twandibadde nga tetupostinga ku social media, omwoyo yandikikozenga. Twandibadde nga tetuzimba mayumba, mwoyo yandikikozenga. Naye kankubulire olwaleero, bw'obanga osaba ate weetaaga essente, kati ezo ate bakola nkole. Bw'obanga osaba weetaaga amateeka agajja mu ebyo ebigenda okuyamba okusaba okugenda mu maaso. Kati amateeka ago ate bantu be bagakola. Naye bwe baba gye bagakolera tetuliiyo, batukolera amabi, ate ffe ne tugamba tuli kutula mu linnya lya Yesu. Twonoona ebiseera bingi nnyo mu kusabira ebintu bye tutandisabidde singa tetwenyigiramu ng'ebintu bikolebwa. N'olw'ensonga eyo yali yalimba abalokole nti okusaba kyokka kyekyokulwanyisa ekyo kya bulimba. Tulina okusaba, tulina okukola, tulina okusoma. Kyobala ne bw'osaba abantu abamu omaze mu buweereza emyaka oba 2 oba 3 naye ng'osaba n'okusiiba. N'olwaleero Mwoyo Mutukuvu takuyigirizanga Luzungu. Oteekwa okuliyiga, Njiri ogibuulira mu Luganda. N'olw'ensonga eyo oteekwa okumanya nti waliwo bye tusabira, waliwo bye tukolako nga ffe. Kyekyali kitulemesezza mu bwavu emabegako ng'abalokole bangi basaba naye tebakola. Kakati ate olumala okusaba ate n'asabiriza ate abakola. Kati ne tugamba nedda, kansaba ate nga bwenkola. Ekintu tukisolovinga. Ekiseera kituuse tusabe nnyo ate ne bino ebintu eby'obukulembeze tubyenyigiremu. Amateeka nga bagateesa amabi tusobole okugagaana, amatuufu tusobole okugakkiriza. Kyova ennaku ezo tubadde tubonaabona nnyo n'ebintu bino ebya nnema n'ebintu by'amaloboozi okuleekaana, kubanga abantu ababeerewo batuteeseza bo bwe bajja ku kyalo abano n'ekiruyi kye ku kkanisa y'abalokole okukaka naye gy'amenya yokka n'ennaku ezo waliwo gye baamenye ku lw'omukono. N'olw'ensonga esaagala genda mu bingi, njagala kuwa n'ekyawandiikibwa. Bayibuli egamba mu Baruumi 13 bulijjo tukisoma, buli muntu awulirenga abakulu abafuga, kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. Wano Bayibuli egambye tewali bukulu butava eri Katonda. Mu lulimi olutuufu olwava mu Bayibuli Olungereza kigamba nti olwavamu twavunulamu eno omanyi Bayibuli yawandiikibwa mu Lwebbulaniya n'Oluyonaani then negenda mu Luzungu nedda mu Luganda. Kati muweze ennimi ezasooka walega tewali bufuzi butava eri Katonda. Kitegeeza obufuzi bino bye tubadde tugamba nti omanyi politics is a dirty game. Ekimufuula ddate kubanga tumulesa abantu abali ddate bamuzanyi. Kiringange emundu ombinga omubbi agikutte ate ennungi ng'omusirikale agikutte okuuma ekyalo ba banka. N'olw'ensonga eyo ffe abantu abalungi abamanyi Katonda mugende mu bintu bino abooluganda mbakubiriza. Tewali sitaani enna gwe genda okikola bo bali ddate gobeera nga toli ddate eggwanga osobole okuliyamba. Wano Bayibuli egambye nti obufuzi buva eri Mukama Katonda. Bayibuli kyeva egamba ku Lwokubiri awakanya abakulu kyava awakanya okulagira kwa Katonda. Era wano wansi wagamba nti kubanga abafuga si bakutiisa mu bikolwa ebirungi wabula mu kibi. Era oyagala omutatya bakulu kola bulungi. Ku Lwokuna kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi. Bayibuli eyise munnabyabufuzi ono omukulembeze w'ekyalo okuwobeera omuweereza wa Katonda. Kati kiteebereze ng'obuweereza buno bukulu Bayibuli ebuyise n'abuweereza bw'ebyobufuzi obulekedde omusamize kubanga tewaliwo muntu wa Mukama yeesimbyewo, obulekedde omukwasi w'abakazi
obulekedde lutwawulira mitwe balese mitwe gy'abaana obulekedde abeesiga emitwe gy'abaana n'okusaddaka abakyala n'ebirala kitegeeza buba bugayaavu bwa kkanisa ekiseera kituuse mugenda abooluganda bobeera wonna ku kyalo abasumba mukubiriza abooluganda mubyenyigiremu tubiyingiremu tusobole okubeera nga bwe biba bikolebwa ebintu bisalibwawo naffe mwetuli abasiyazi nga baagala okutuwambiramu aboononefu nga baagala okutuwambiramu ababbi okutuwambiramu abatemu nga baagala okutuwambiramu abasatanist baagala okutuwambiramu nga naffe weetuli tugaana era nga tusimba nakakongo okubeera nti ekizikiza tekiwangula kitangaala eggwanga lyaffe ligende mu geyeena nga tulaba tuteeka okusumba amakanisa tusumbe n'eggwanga lyaffe lyonna mukama katonda abawa omukisa